tondera abantu twalize wamu bonna okuleeta abantu abatakwatagana ng'ate bombi mikwano gyange ku mukolo ogumu. Abantu abatakwatagana babiri kubanga oli takwatagana naye ati nibaleeta ku mukolo ogumu. Nsonyiwa. Kati abantu banenyeza nti olwokuba Bebe agamba nti abadde tamumanyi. Kisoboka. Abantu bayombedde mu comment section. Kisoboka. Abantu kisoboka. Buli muntu kati kyogamba mwami Bebe Cool nze nyina jjajjange Fatuma Enganda amanyi Bebe. Tugende yamumanyi. Mwami Bebe Cool nti yeerabira. Sikulimba. Benayimba emmundu twaza kugombola. Yagenda ku radio bagiyita Beat. Bebe Cool yennyini. Yampita muvubuka ko naga omuvubuka waliwo omuvubuka yayimbye emmundu ku ggombolo limba luva wonna we luvudde naye lubunye eggwanga lino kati lwe luliko nga Bebe Cool yayogera ebintu ne bamugamba oyo goyogerako si muvubuka musajja muki mukulu n'agamba nti nze lwensoose omumutegeera kati ate yazzeemu n'antegeera buto tera tewayimbanga bivulu bino byakola nga toneka ekiwatule yerabira bwerabiza ate kati kyogamba yali akozeeko ne gundi n'abaana abayimbi eb'ebweru Abamerika tabamanyi siki muntu omutega tumala kukola naye nyanya kyayogedde ne manyi obaka baffe bwatuuka bwe yasooka okulabira akavuyo akavuyo ke twakola aka TikTok ku by'omulangira Nakibinge mbwe yasooka okulabira nga akantu katambula ne manya obaka yabufuna Mwami Bebe Cool yenze gwe wayogerako ku Beat omweyanjulira mu mwaka gwa 2017 neerekera okwerabiralabira naye kati kantegere wankutte bulungi aleme kuddamu kubuzaabuzibwa bwate yanyoye kati yantegedde bulungi kati yakutegedde amanyi kazibe kapo yaani yantegeera bulungi era genda ne ku mukutu gwa YouTube ennyimbo oziwulire bulungi zikuva mu mutwe abenga azijjukira kati achi tamanyi kati sijenje bibitemu simeje wajje kya Federation nti yangulako emmeeza ezo nazo ndowooza gwe wazibba bakukwate Mwami Kenzo oyo mukwate ne Mwami ne Genosale gwe wawadde miliyoni zo 10 mukwate kati ze sasa bakati omuntu ayinza okulowooleza kyotaasaba nga bangi nnyo ando abantu basaba sente bazibamma ate muziwaata zisaba atasabi baka bajja sponsoringa shamutufa tuli musame kaba nani aje ali busy ne banne bulijjo temunga nti abantu banjaga kayigoza byo kubuganya muzamba nsaga nzaji byantu bampa sene nganga ajikapo kwa bya byakusaga aje antu bakwaga naize yes nkimanyi nti banjagala naye sikimanyi ko nti batuuka eyo nti omukwano gwenkanaawo bakulinako era nze nafunye ku mukisa nendaba abantu enjaga gye banjagalamu nga tebanjagadde ku lunaku lwa kuziikwa kwange nebaza Mwami Semakula nasanga Semakula nga alwana ku mulyango yakubwanya oluli ntulowooza nzirisa ndeke kubbibwa nga bali mu kubba Mwami Semakula yalwana ku lwange bali mu kubba nawulyanga amaziga ganva mwenga Semakula alwana ku lwange nga bali mu kubba bafunye ticket yao baagala yawunzika engoye zalwandemu azijjemu ziddugadde alinze kunonanda. Ladies and gentlemen, ndine Frank Ntambwe Balukeza era nga yatuze okubalaga products affe package y'abasajja eno men's package ono Shalom Oil yayongera ku size abasajja abenyuma mu size nakendeera bunakula size yakendera olw'amala okwemamaza ono Shalom Oil akulagira ddala kyogenda okubeera nti ekintu ono 5 rounds and above nga wembanga maze era mpira unje esooka siddamu soko none ku bbeere soko nkwateko soko kazanyise ono yakola oyunga buyunzo nokolo mwetololo kola ya kiproitichi ocho katone Shalom Power strictly nga na week elections tochafuna morning elections na mo buzibuzibu zokato kagize bwe kati mone bizibuzibu ne Shalom Power ali ku 0705 27 1973 sangi wa kisasa ku da village mall je tukole mama fakala nkawe detatu. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Mu ngeri y'amazina kuba twakuba ngoma nganda ne
tetwamanya buli mu yakubuuza omuntu gatusookawo okubuuza Simon wa ggwanga ki wali ozina amazina ga ggwanga ki nategedde abantu abasinga si Baganda kuba anti amazina gadde Maganda nanti obutamanya Maganda kyekinjijaawo kubanga nti ndi Muganda ate galina amawanga ge gayeeyereza buli azinyaawo ng'omulaba ekyeggwanga kivaayo kati Simon yabadde atya era mubuuza ayinza wawengulu SB4 Uncle Edisendi n'agamba naye Simon oyo afuna ennyakanyama ne SB4 obelinga bakugize nnyo kati ate wali Kidomoole mwami Saabazonto soda yakola bukozi bwa naye Katonda amujekako eriiso Saabazonto yadde akola dduyiro Saabazonto adde akola dduyiro ate Mbabali wamulabye Mbabali akaluba bukalubi naye nga omulaba nti agoberera n'entambi akaluba naye omulaba nti ntambi agonda alinga mutayimba ng'agira ng'olaba alwana alinga awalampa akasozi enkaluba ye akutama atya kati ntambi senga musiramu senga asanga obuzibu n'okusaala singa asalya mu katebe bana nofuna obulwadde ng'asalira mu katebe entambi singa musajja muvubuka naye ng'asalya mu senga asalira mu katebe naye ggwe ne mwami Kasuku amazina wagalaba olabe mbu ndi Muganda erinnya liyinza nga libulemu lya buyinza erinnya lyange ne aji twakuba amazina ne tulyoka bannaye mwebale twanyenyaji omuziki mwebale so mwagifuula ey'omulembe mwebale kuba obuntu bwalinga bumomenti butono nga bunyuma okufa tuleetewo katono kati nga kawooma nkaba era abantu balabyeko ku kintu ndooza kibayita so esho y'omwaka n'otabajjako bujja ssente n'otambula n'ogenda n'oyitamu kimaguma gwawe nkozeemu zenkola kikyamu kirungi omuntu kale akuwagire naye at least afune value afunemu value esente zakuwadde agambe ndabye ku show ate aji wakuba masamasawo esuuti masamasa nalinga Christmas tree akwaye yali ya bulaka naye aji wankubira egunya nerua masamasa eyo wakube eyo masamasa eyo nga ningange njakanga mbaga naye wali smart aji ogwe eyalonde yatunga ate nga mwanjerega ku kikoyi kyange gwe ne Kasuku mbo sente mbu nasazozo nanzifise wafuna kyakushona amugo bwa tujja kuyisaamu awo kangiremu ebikoyi bibiri banange tuwakulisaayo olunaku lwali lwakutaano ewa Aji Kazibwe Kapumusse avuga concert atwaga esho y'omwaka eyo yagaddewo omwaka bannaye kino sitya ne bannaye bulijjo temuŋŋa nti abantu banjagala kayigoza bujjo okubuganya omuzamba nsaaga nze Aji bujja nti bampa sente nga Aji Kapo bya byakusaaga Aji anti bakwagala munnayize yes nkimanyi nti banjagala naye sikimanyi nti batuuka eyo nti omukwano gwenkanaawo gwe bakulinako era nze nafunye ku mukisa n'endaba abantu enjagala gye banjagalamu nga tebanjagadde ku lunaku lwa kuziikwa kwange ofudde emanyi omuntu waliwo omuntu bambi n'abeera ku nsi kuno tamanya muwendo bantu gwe bamwagalamu bantu babamuziika ne bamanya nti omusajja abadde w'amaanyi kyokka nga yagenze mu ttaka naye nga takitegedde naye nze nakirabyeko nga nkyali mulamu nze sikimanyangako nti abantu bakwagala sikimanyangako nakitegedde kati mbadde nkimanyi nti munjagala naye nga simanyi nti awo tutuukawo era bwe nabanga ku TikTok nga abaana ba TikTok bagamba twandigenze Lugogo ninga naye abaana bajubisa era nti wagamba jubisa press conference nagamba aje onaku kifonga tufunye ekitono nze nga ndaba wanene wanene kubayimbi abalala abantu wanene nani yali ajjuzaawo. It was my first time going there mbese genda nga abuli olooza kyekivulo ekisooseewo baadde bakole nawe yanga balanga front page namasuwa abantu bakolera ebivulu bibaawo kumpi buli mwezi ni wagaziwa ngimabega abendi babasamba kapira ngenda maso ngeri bano waliyo omupiira naye
abantu bennyini bebanda z'omukwano ne bafuula ekifo ekitono naye beebale nnyo beebalire ddala banne nno mwebale ne neebaza abaana abo ababeera ku TikTok ne neebaza abantu abalina zi YouTube channel basina gwe nasasula naye buli muntu afuddeyo okulanga ku bwereere tomukubidde essimu tokoze eki ne besikolerangayo yadde ka interview yadde balanze abaana ba TikTok simanyi gye babeera ndowooza ku bantu bwe kibanga 100% manyiko 2% 98 sibalabangako naye ne bakola omulimu ogw'ettendo kubanga TikTok etera okulemera ku kintu ennaku 2 ku 3 n'ekita naye kino bakibeddeko emyezi 2 nga tebawumulangamu okuva lwe twateekayo posita tebawummuzaamu bagenda bugenzi mu maaso buli kaseera kuteekayo kwongera n'olaba oli n'ayimba y'akayimba ng'akozeemu akalango n'afuba oli buli kintu kyateekawo n'akwata posita n'agiteekawo banne mwebale nnyo ne nebaza zi TV ez'enjawulo ne nebaza radio waliwo ne radio nga sigani naziwa obulango naye ng'obawulya ku puroguramu zaabwe nga boogera kati abantu bambi kanyongeremu ndowooza neeyisa bulungi kirabika muntu aba n'ensobi obusobisobi mu bunsonyiwe ng'omuntu obubaamu naye nja kwongera okulongoosa ne neebaza abantu abanguzeeko tebo banne mwebale nno nnyo abamu ne mbeetondera okuyitawo kwabadde kuzibu nnyo waguze tebo yo gyeri naye ng'okuyita ku mulyango nga kuzibu ne neebaza ab'etaano VIP kati ne neebaza ate abantu b'emitwalo 2 abo n'okuddayo baddayo ate be basinga vibe enduulu ebeera mu beebiri awo anti nange gye ntera okulabira banyumisa nnyo tomeno gye mukubira obugalo nti awo waawo eri enduulu ebeeraya nga si bya bugalo eri enduulu ebeeraya abantu b'enduulu abo mbaagala nnyo obatumirako abali mu kirasha eyo abo bava vibe nnyo nebaza mwami Semakula nasanga Semakula ng'alwana ku mulyango yakubwanya oluli netulowooza nzirisa ndeke kubbibwa nga bali mu kubba mwami Semakula yalwana ku lwange bali mu kubba nawulya nga amaziga ganva naye nga Semakula alwana ku lwange nga bali mu kubba bafunye tiketi awo baagala yawunzika engoye zalwaniddemu aziggyemu ziddugadde alinze kunona ndala yali ku gate bwati nali mu saati ya Manchester United tumuyitako awo ffe tuli eno tuli busy eno bwe tukola network bwe tusumbwa bwe streaming ekivulu nga tulina okiraga abantu naye banne abantu simanyi nakumanya ne ku YouTube bantu balaba nebaza ba artist mwenna abajja ne munyimbirako ate bolaba abayimba nga ne tebo bazigula ate ne bakuwagira ne bayimba gwe wagula tebo ate n'okola wali Kasuku yagula tebo n'akola nalongole wisi nagula tebo n'akola Saimo yagula tebo Namulindwa yagula tebo kakati abantu bo bagamba ki sibanga nyina banne bennerabidde bannaye nempeebuuka abantu nebaza Sakozi Farouk Sakozi sente yazimba embozi mukati kimu abakola nebaza abayimbi nambe mukola bamwami Semakula mwami Mayinja yagula tebo mwami Semakula lwakuba ngumi tebo yagigula mukyala Jackie Kizito mulongo babiri abantu bananga lwaki abasimamenya naye nkubali aba artist eyandiiseewo nga tewali amugambako kubanga bamumanyi ne ku mulyango ne naagula King Sala yagula natagituula nako abantu bagula tebo bamwami Lutalo banne mwebale abayimbi bonna abanyambako nemujja ne mubeerawo ku lwange mwebale nnyo mwebadde abantu bandaga ekintu simanyi kubanga nandirowoozeza nti njagalwa audience etamanyi bwe neeyisa abatanninaanyi naye kyandaze ekifaananyi kya n'abanninaanyi kuba mmwe mummanyi wandige nti awo yabyogera mu kamera omumanyi naye mu reality aji mulala wano kamera amanyi wano kamera twewoomye wano eno naye omuntu okubanga n'abakumanyi bali mu mbeera bwe bati bannaye mwebali nebaza Abitex ani yane muganya okuyita ku mulyango tewali ne tebo yagigula Jemba mwami Sebaga bantu ne nebaza mmwe mikwano gyange
abakola oni Japan katwe Salongo lwaki yesirete ekitabo kyange nemba menya bulungi wekiri kiri mu nsama ensawo najagadde ensawo eyo kiri ddala tulimu omwana kiri mu motoka ate mwagala gendayo twagala ogira obeerawo omu Stabua nakyo bakwata sente zaabwe aji alese ekitabo sikubanga twerabira tugenda ono bwina ali mu buwandi aji tugenda okubalabala tugambe kati ali mu kaddenga bisatu ono bwino ali mu buwandi abantu baffe mukyala Jack Kizito webale nnyo ba Shamadwe Busaabala oyo nno yalinga akuba Besigite wa mwami ritaye eyo Jofule ne yaguze table Mr Lugonvu namulaba Mr Lugonvu naye kuteba watudde namulaba webale nnyo Kasuku live bagule meza Salom 256 nagule meza mamwa Doni Jose muganda wange webutambala webale wajigula Papa Misa Kisemakula nagule meza Kayemba Solo honorable nagule meza Abitex promotion nagule meza Crown Japan ekatwe nagule meza honorable Kawali Abubeka nagule meza waliwo Code Base Entertainment atoli yakola ekyamagero yagula tebezi nazigula chairman Don Jean waliwo Masaka Nup leaders okuli honorable Sebina okuli Mayor Namayanja Honorable Kuteesa Bankeretanyi bane mwebale nnyo mwebalire ddala Honorable Kasolo yagula table 2 Honorable Aruna Kasolo waliwo Mugagga Nalima nyandi bulira Sabataasa Kasiko jajja ffe akasigo guyo yagula table waliwo gwe bayita Haja Sirafu nemwe mmanyi Stemoro Sikasubya waina wa mulawundi ekizimbe ekino n'okujja najja nanfuwe sente empitivu oyo mwami gwalabo mutono tono bagaga tusho fwe batono tono mpola yagula emmeeza kojja Kimbowa nagula emmeeza waliwo Nabugabo bambi be Nabugabo mu spare bagula emmeeza mwami Mayinja nagula emmeeza mwami Sebagala nagula emmeeza promoter Mani Mabaati yagula emmeeza yagula tebezi 2 nkulaga emikwano gwe gye nnyina mu nsi Nalongo Lewis bayirayo nno ku Lwomukaaga luno nga 2 tugenda back premium likaawo ewa Nalongo Lewis mu Friends of kuyingira bwereere emmeeza akakadde bannange mujje tuwagire Nalongo Lewis school fees mulimu 9-0 jukira single mother zimulimu 9-0 kati muwagire tubenga ate naye afuna kusanya gangu nagule emmeeza tumwebaza Madina nakiwalo Madina oyo emmeeza yagigula enduru yatta abantu ng'ayimba abantu bulijjo abantu balowooza oba abantu tebaliyo abantu abayimba endongo gye bali bagamba kadonka mutanya lugendo kadonka mutanya kiddako yeso gye bali mu kutenda akadongo kamu naye nze okukola nti kadonka mu ne bannanga nayagala mbalage nti nyina enkolagana wakati w'abayimbi ba kadonka mu n'abayimba music ekika ekirala music kati mu kukola nze ndi wa kadonka mu nze ndi wa laga Honorable Kayondo yagula emmeeza oyo muganda wange ono w'emukono musajja wa DP Honorable Kayondo yaliwo nyo tuwamulaba nzina ge yazina emmeeza yagigula mulongo babiri Sala Star TV ne Star FM yagula emmeeza Honorable Sekabira Dennis Weruweru Jemba Joseph Tani Wachiweru yakwanya ku sente Honorable Mulyannyama nawe yakwanya ku sente nalyoka ku sente yazijja mu Salongo Kimere Bukakata yagula emmeeza Bukakata kiri Masaka waliwo n'omugagga wange yomba nkogere ntya owa Nana Abo mouthwash ono Nana Hotel Erukaya Nana Hotel Erukaya Masaka ne yagula emmeeza yali awo nga bali ne Salongo Kimera Hajaruna nagula emmeeza n'okuyimba n'ayimba DJ Maiko nagula emmeeza n'okuyimba n'ayimba waliwo muganda wange Mulangira Suna yagula emmeeza Mulangira Suna esebo waliwo Bruce wa Radio Simba emmeeza yagigula Bizonto Comedy Bizonto bagula emmeeza Amelia Nambala mugagga oyo nange yangulako emmeeza ku Friends of Shalom nono yagula yazigulira ddala Sula Motors emakindi awo
Emmeeza yagigula lule paka lasti n'agula emmeeza. Waliwo abawagizi bange bali ku mukutu gwa Bolonoke bangulako emmeeza Ab'ekiboozi. Waliwo Miranda wa Bobby n'agula emmeeza. Webulayo yampa ssente n'agamba emmeeza eneetuulako abantu abalala. Flavia Namulindwa Honorable n'agula emmeeza. Saimo Kawalaata Saimo Fiso yakuba omuziki awo n'engamba emmeeza yagigula. Waliwo Judy Color Solutions nabo baagula emmeeza. Haji Muliki waliwo n'omukyala so wa Bulido bamuyita ani oyo wa Bulaido Ana Bulaidos Entebbe n'agula emmeeza. Kakati abo bonna ne wabaawo ate ne neebaza abayimbi nga bw'olaba Stabu wa Natoolo najja n'agula zitikiti era n'atuula nga tayingiridde bwereere. Ne neebaza abayimbi ba Morini Nantume yajja omwana w'e Bukanaga oyo Kalifa Ganaga naye yajja. Honorable Kiyaga n'atukuba every day I pray to the mighty Kabako Nina Rozi Big Guy Professor ne bajja ne batuula ne baga tulina okulaba endongo. Tunyumirwa endongo. Aziza Ziyoni we twazirunda. Nze nno n'obutabeera na Azizi ku show era mwetona nze nga manyi taliiwo nali manyi ali Bulaayi. Azizi yaliwo ate yakeera ajja n'atuula ngamba obutakola lihaso mazima nga manyi ali Bulaaya nali sinza butaba na Azizi. Nze Azizi yasooka okunkubira mu ndongo bw'ati nga nyingira endongo. Azizi Ziyoni nga kaana kato bwe kati kali mu kapale kambi nga nze mukulu nnyo ku ye ninga muto nenga ali mu endongo okuvuga mba tititi yimbamu Azizi yasooka. Kati nali sinza butaba naye nze bulijjo mmanyi mu Azizi mwasirikira n'atalwanagana nansi nga nze manyi ali Bulaaya. Kuba Azizi talwana nansi taba mu ntalo siwa social media ebintu byabikwata mpola. Ne banne mwebale nnyo mwebale ddala Rebecca Jinko banne mwebale bayimbi banga bakadongo kamwe abayimbi mwenna abanyimbirako banengamba gasewa mwebale ddala banne ba YouTuber abakantu ninsooka mbanga nkyabanyumiza enjobe ne muyimuka olumu mwenna nanti wali otulimba era enjobe baalya kiwedde era olwayingira oyagala emboozi yakoma oyagala tutandikire mwayimuka sina enjobe olwayingira mu nju omukazi nazaamu ekinyolo haka tutudde mu mboozi yali etya nazaamu ekinyolo era wali atali yali datawedde katajja mu shwa nyuze emboozi y'enjobe wamwe enjobe twali eri waffe Bukesa Butambala Engando omwami muyizi nayiga enjobe mu kisaalu eyo ne bagigoba wano we baatega olutuula siwe yayita walala ne bagisimbako. Omwami agoba enjobe eyingire mmwanyi nesangamu omukazi w'omuyizi ng'alima omukazi era wenna ani nabagamba nti teriiyo muntu atamanyi misindo nga okujja nga obuliddwa kifukanga. Kati kolwo tugerera nti buli muntu adduka omukazi yagoba enjobe ng'emusanze mu mmwanyi nga baakooye n'agyetoolooza omusiri paka enjobe yakowa neyingira mu nju mu kwetaasa nazzaawo ekinyolo. Era okugisala bamala ate kuwaata kubanga tekyalina gyeraga baasibyewo. Omukyala nasigala ng'awaata omwami n'agenda mu ttawuni okuwagala ejjambiya n'akambi enva mweziri zawedde ziri mu nju. Kati omukyala yagoba enjobe n'agyetooza nekoba omukazi nga yagoba enjobe neyingira mu nju nazzaawo ekinyolo. Era omwami bwe yajja n'aga kati gwe kyotereza emmere nze kaŋŋende mpagala ejjambiya kaseeri mu nju. Kati aji bw'otulaba era n'agenda n'awagala ejjambiya n'adda ne butto ennyaanya enva mweziri ziri mu nju. Welcome to Shalom to Forward nakwaniriza abantu. Kamanzo gandi ku channel ki. Tuli basanyufu. Sanyu lingi nnyo. Naye abantu bategedde guno omulimu gubanyoomerera. Ogwakantu. Bagutegedde bwe kye gutegeeza. Hakati buli muyimbi yakudda mu kantu akoleyo akantu. Naye bakegendereze. Sikamu. Kawanika kasuula. Akantu. Kaso tekagondeka mali kakusineka kusuula. Kisinzira oyogera bicho kumanya ku ensonga kuli kutya. Oyina okwegera. Omanye ebigambo ebyo nakugamba nti guno omumwa mu bifo byonna ennyindo ogiraba eri kuteriiko gate. Naye omumwa guyina gate wano kungulu yendabirwamu.
gana amannyo lwe bujji lw'ekyuma kati olina okufulumya ekigambo nga weegendereza weetegereza kyengenda okwogera kati baleke butotowaga abantu waliwo omuntu omugezi ng'asirise nganze mu kuyimba kwange nga nnyimba nnyuma nnyo nga nsekamba kafe akalabye akayimba kafe twayimbe n'entaano kikankuzannyiremu maniyembigulira era nzajja ku front page nasinze kulaba kano ke mwayimbye nga mukubye gundi kojja kimbo oluseke akaliwa mwakayimbye mwami Kasuku Sunday Nation twayimbye kaliwa Sunday Nation yebala tujjukira bye twogera abaana bagitaddeko awo ku TV navuddewo nga mutandise kwogera simama bina wavuddeko neneebuzaabuza nadi n'abaana bakyali yeewaka programu nennema naye nga nabadde nga ndi mujjira batadde ku TV kuli abaana balamala wa Sunday Nation asuku yagambye amabina waliwo omuwala gwe yalina amabina yakigenda kigira abaana batudde awo bonna wadde abalenzi babiri n'abawala nga nenifa azze ku ssimu ye nga yeebuzaabuza eno programu kangibalekere ate ejja banyumira nnyo nga siriiwo wanasanze bambi balaba bintu byabwe nenja naye programu nafaja tusukako mbutulabe fembi nange mutulamu kaawo naye mbyennabye mu baana bo Shanita akufaanana embeera nga bwe wakula Shanita Shanita akufaanana nnyo anti mwali mumanyi obaka nakayindo kajjajja mmwe mwali jajja mukyala jajja nakola Shanita akufaanana kati mwe mwali mumanyiko tumanyiko nifa nene muzeyi yambuuzaako awo yasoma mawulire soma mawulire mga abuuzaako awo mpaka okay family tugenda tugisembera era mu mwaka gona gwerako abantu bambuuzizza mbu lwaki abaana oyina abo bokka bana ne mbagamba be bakulu ate omwana kadde n'abali ku ssomero mbaleete balaba endongo banjese mu kivulo aje asono na future y'abaana kubajja kiri kye bali mu kukola bwe bulamu bwabwe batwala mu maaso bino nange ndi mu future yange no they would feel good nga bataata waabwe nabano bali on a very big stage kati abo balaba babadde awo waliwo adde tebandabangako nga nnyimba nga Shanita gwe mulundi gwo ogwasoose okula ku stage tandabanga gwe mulundi gwo ogwasookedde ddala bukyaba mu nsi kati bananyumya ki kati atuuse okundaba nawe bali abato sibaleeta mu babinu mu kivulu sibaleeta naye bw'okula it was one time event si mabinu ago aji wanoleta natulaga nakubakyala aji tugamba ye ate twaze kubakyala muno abantu mwe banvumira bwerere bavume ne bakazi bange kuyatusuubira aji mutandika okweronda nga talina kabina kale bujjo aji bayogera ogamba alina omukyala malayika nga atambula ayanguyirira nze byenjagala abakyala bajja mu kivulu aji n'ogaana obatulaga sina bakyala bangi nze nyina omukyala omukyala yajja mu kivulu era yali atudde ne bannyinazaawo twakudde twaye vidiyo ezo ndabe ani ayinza obba vidiyo twazikwata mukulageko nzo obba mujjukira kuba neetegereza twali buli wamu wonna gwe koofuna kanfune omukisa mwami Salumu omukisa gukutte kajo ye mukyala we ebya serious ensazeewo ofuna omukisa lwatomulaga abantu bakavume kakyala kange bana akakyala bano babula bye beeronda olaba batandikira mpola otwana tuna Rwanda nebatandika balungi gwenno abo balungi waliwo yatuguddeko olutalo kyakola bakyala baffe avuma ffe mu nsi muno olabamu eno ensi serefu ffenna abasajja n'abakazi mu byokwagalana n'okulonda gw'onoowasa Katonda yakola self service genda weesenereko kati nze olaba nsenye katogo gwe ngoyagala nnyama tekizeeza nti onvume nze kenjagadde okyegedde gwe lye ennyama yo nange ate ennyama sijagala
Era abantu bangi nnyo bagenda mu mahotelo nasanga oli ebijanjo n'agamba kugulira akanyama. Nedda. Njakadde bijanja. Bayogera ku kiwala abantu batubuuza nga taze ku kodi awo. Kyamu lwaki olya bijanjalo? Oli abalooza tulina ssente. Oluusi n'ebbeeyi esobola efaanagana. Nga bampe kijanjalo. Era abantu bwe basanga onywa caayi omukala alowooza tulina ssente z'amata. Nedda. Kati ne mu byabaki ne mu kwagalana gw'omukyala agola n'omwami oyo ye gw'aba yayagala emmeeme kyekyo kyeyagala. Nange omwami gondaba n'amukyala afaana nga gwe b'omulaawo gw'onyooma nze ate gwe gw'oyita omulungi nze ndaba mubi. Gwowaana abantu bamanyi owaana ab'amabi naabo. Kati ate nze ndaba mubi. Eno ensi mu byokwagala self service. Eno ensi omwana Katonda yakola mu byokwagala nga gw'oyagala ky'oyagala k'obeere muwavu osofuna akakyala akalungi. Tufuna nnyo abakyala balungi ffe abaavu. Tufuna nnyo obukyala nga kalungi. K'obeera omukyala ng'olaba afaanana ati asobola okufuna omusajja ate omugagga ennyo nga n'ogamba yamuluvjawa. Kati ensi yo self service. Gwe yeesenerako. Gw'olaba ekikusanyusa kiva. Gwe bw'ogenda mu maka g'abantu gye tugula ebimuli omanyiyo. Abagula ebimuli bino ebyokusimba ewaka. Naye bw'ogenda mu maka g'abantu bonna bifaanagana. Alwalina obwa yero, obwa red, obwa papo, obwaki. Endowooza alina amaaso ge gaalaba ekyo. N'akisimba. Kati gwe ofaayo ki? Gwe kyoyagala nze si kyenjagala. Tutambula mu makubo golabe engoye zaffe zifaanagana. Leero okubiddemu ekyati Jamaica. Nze ndi mu France tusamba nkya. Gwa ssaawa mmeka nti obudde bwasusse. Gyonna nafunye chance era abali mu group yange WhatsApp balidde ssente. Nagabye. Nasimuludde. Ekyamawanga sijja gyepankako. Ginyuma kati wano osobola okulya ssente nina genda otuuka nga sijja ssente nga gigenda mu extra time. Ajjo abaddeyo walabye Germany. Emipiira gy'amawanga mizibu buli ggwanga lisobola okuba linnaalyo. Brazil Morocco. Ne nagamba abantu nembawo kati ne bangamba ndi mulalu. Nagamba Brazil togenda kuba Morocco. Mukwate golo. Anti abantu balina kye batamanyi gwe genda mu FIFA rankings. Morocco eri mu kya 10 mu nsi yonna. Ate Brazil. Omanyi nti naye eri awo mu 8 mmeka. Eri mu 8. Kakati abantu abaliraanye golooza oli aba munafu. Omuntu yekka atufiriza ssente ku risiiti ya jjo abaasibye n'addo ne risiiti abakutte ttiimu 3 yadde Ecuador. Yokka atufiriza ssente ne Ivory Coast. Twali twatumye over 1.5. Naye ne kigaana. Sweden Tunisia yakubye mu 5. Sweden ku sande olabe. Brazil Morocco. Kati wano wadde wadde Brazil. Awonyaga egologolo nabadde gologolo n'ogulya ne balya. Scotland Haiti. Kati Scotland ekubete Haiti kagolo kamu. Canada kyatuse ku ttaka. Ate Australia n'egikuba. Nkotedde. Germany yakubye 7. Netherlands bano twabayise gologolo. Kati ano babeta Curacao, smart Curacao. Yene erimu Asia eriwa. Nabi ate badduga. Ene ensi gye babeera bawakasuka obwagundi. Bamutwale Curacao. Bayita Curacao. Ne ajojoga. Kasuka bamutwale Curacao. Kasuka obwa ambassador. Osinga mu wakachupa. Bamutwale Curacao. Kandi ososanga ali mu Uganda aliyo. Ebyo serious ngali mu Uganda aliyo. Ngali Curacao n'omuga wajjoti eno. Wafuna otya visa. Visa wagisaba ngo bagamba ogenda kukola ki? Ekire ekikeesezza olwaliro Sweden agundya mu yatebye. Yokalesi. Ekiwa kusaaga. Atotandika haji. Kye kimu kyagenda okukola season eno. Yatambulye ku program. Nga bwe ino okubeera. Isaac yatebye Spain esamba ero sawemu. Agenda kuba. Spain esamba ani awo? Cape Verde. Spain egenda kugoba. Spain egenda kuba wadde Spain. Belgium Misiri. Belgium y'amaanyi. Belgium eyo Di Bruno, Doku, Lisandro Trossard bonna bali eyo. Belgium eyo y'amaanyi. Belgium egenda kuba. Belgium egenda kuba. Tuli mu bayinza abantu baffe. Ate tunaga Saudi Arabia Uruguay. Saa 7 ogw'ekiro. Saudi Arabia Uruguay. Uruguay tekasinga kama. Kasingako bwatumira Uruguay yako. Uruguay si kabi. Kaina mulo gwagwa kana abantu bako gatali eyo. Kana mu Valverde abamadudi bonna bali eyo. Kana mu abantu baffe. Iran New Zealand. Abagorogola. Sigusiba. Ogwisako byesi. Then kulwakubiri aji. Sawa nyeze ekiro France Senegal. Yaba Faransa tebajja gunona. Bayinza bateba France yesigika. Teyesigika.
Sinege manchi yagala kakasa. Iraka no way genda kuba Iraka. Ago mateeka. Nati omanyi aje abali mu Norway. Kusona ka bali mu Norway. Ireland. Mwali. Antonio Nusa. Abonna balungi. Kasi Norway jakuba. Kyala ndi ekyo bwe kiyimirira bota kyegendereza. Kyo kasa kikuleka ekigere kimu. Obo we. Eba goal. Mpola. So tuli awo ane ngamba jukisa nafa aba Sempton Construction Company amugende abazimbire ennyumba bannange basanga wa kampani na bingwa kwa panza amayumba n'ebizimbu byo na bitunda mu adwe ya 0758 82 1603 ne 0787943539 nalongo tumaze kulwo mukaaga luno ate nga 19 fa tuli ku papaza wa Joelia mwanyinaze yera na cheyune bannange mujje tubeewa Joelia awo atumwagire mpola kati aranga no tugenda kajja mu kana akalamu tugende ku Nalongo kajikapo muneke mu kana Nalongo n'abantu kacha abanyumira abantu banjagadde nnyo kati nakalango bakanyumirwa ajikapo ene fujo munaje obukedde nako lwaleero nga salo ngeri yasiru kwago ali mu basement ya galo Swahili bamukutte kazoba kanyamuhanga oli mu nsiiki salongo bamukutte ali mu basement nsonga kibamukwatidde nategeereka n'enjo n'omuhozi avuddeyo ku mikutu gye n'agamba mutadde mu basement agambye kansomenga wakiwandiise ate salongo lukwago yakoze eki nti bagulawo omusango ku gundi kwani n'omuhozi baamuyita bamugulako emisango atono kwe kumuko ate bugula omusango omuntu wangerere mu kooti nga takukoze ekintu ate okwata mukwate ngano mukambwe jana muhozi agambye kankiddemu nkyogere nja kutuga Dr. Besigye aruhangi kiza Besigye the first chance I get to do it lwandi funa akisaka kikola yali agala kutta taata wange era tajja kuona kibonerezo Abiwamu okutuga tetubyogerako anti kyembuuza Lukwago teyagambye teyawabi buwabi kutugamba kane nyenga salongo yasulukwaga akwatibwa bwe twogerera ali luddawa tetinategeerekeka eno bamukwata eno Daudi Kabanda naye bamugamba sooka oddeko ebbali atani akyogere ajiwa akazuukuka Daudi Kabanda amujjeko ekya sekretari kya Pierre balonze ani omusajja ennyali ani Fadiru Kabanda yakoze eki mukwano gwa Kabanda oyo anti yali PD programs director ku radio Mbabule FM ngatukubira ennyimba kati mulimu lwomusanga bambi nga ne munyumyamu ebyeddanga kavubuka kali awo kakola kuleti ana musanga ne mugambo wa mpayo ku sente muyolanjole nga mwali wano obwavu balumu kamalo okamazi mpola nampayo emitwalo 3 Kabanga atwogedde yakwana ntabi yakoze ennungi n'atwogera kawa n'ayogera ku Shalom naye bagamba Shalom ayogera nnyo Hasani Shalom abantu batandika okwagala n'ekintu kyekkomera ekyo abantu banjagala haji wagenda weddako kati walina mwaka jabangu naye wagenda okakendeeza ensi wali ojaddeko nnyo ekifuba naye wakikendeeza wagimanya nti sibagikubako kifuba bwe bati kati nakkakanamuko Shalom nakugamba ensi temanyi nti weetuli wano ffe tumanyi nti tugirina tuli mu nsi naye yo temanyi nakumanya tebijjukira kati ensi njijjeko amaanyi kati era ensi tennamanyako nakumanya nti jeno Muhoozi agambye ajja kutuga Besigye tekimanyi tebannakimanya si bantu ensi ati mumulowooza nti abantu y'ensi olaba endeku eba temanyi nti erimu omwenge endeku ye Kalabasha eba temanyi nti erimu omwenge gwe gumanya nti guli mu ndeku kati ffe abantu ffe tumanyi tuli mu nsi ensi temanyi nti weetuli ate ensi yaffenna kiringa olaba abantu bonna abali mu nsi buli omu ayinako ettaka lye ate liba lyani eryokuzimbamu sirira basiririna anti liba lyani eyo liba liryo ate wenkana gwe n'oba olina mayiro z'ettaka ebi nga bula mwami Kalangwa ze yalina tebayinza kuziika muntu anayenkana kisaawe nebambi yafa
anti otegedde nti ensi temanyi nti mwetuli waliwo ekyakyukamu mu nsi muno ebintu ebitambula nga we byali bitambulira ddala kati ensi obeera oyo okayana nayo yabwereere Nti bagamba Haji Kazibe Kapo ne Kasuku mu nkuzizza lwaki bakyogera batyo munne okyuse nnyo era gendera awo ate yongeramu ati ze bikimushinza sa yongeramu okutereera ndanya buzibu ki Haji wabuyina abuli wa Haji wali oyina mwalina gye mwali eyo mu boys dormitory kati muyina trend gye mwali mukutya mwina mwagadde mufaanagane mu boys dormitory mwene yali muko wenjawulo yali ntambi ne bulumi kati mwabala mwali mulina trend ya mwemu kati banongere olabanga mwe abatabajjaamu buki kubanga bate embeera zaabwe enda omula professor Wen Barukeza bagenda okwogera ensonga amala kubikkula kitabo n'atemaatema ensonga amala zibabuuza kati nze nzija sikubuuzizza kati ntegeera ntya bye nagenda okwogera kati bombuuza bye saawandiisa kati feshola fene Haji Kazibe Kapo we are talking about life eyaffe eri freestyle twogera ku bulamu mwami Ntambi ajja n'ekitabo akola research aba notice enyantu azinga looza Ntambi yasoma amateeka balooza Ntambi oyo naye ajja agasome era muto wange Ntambi nkugamba genda osoma amateeka embeera ze zonna looya ebira byonna ali mu kwetawaana nange obwa looya mbujyana tobusaana ate kati gwagigo wange gwe yandibadde ankubira ekintu bampa sikala ku Victoria University osoma amateeka yampa sikala fully nga namba sigago naye nagendayo ko anti ekyannemesaayo anti amateeka osoma nga ali mu secondary anti biri munakuosa nakwambala gundi omanyi nti osoma Monday to Friday nomalayo emyaka egi naye Ntambi abisobola alina principles mu ye asobola okukikola Mwami Sserugado n'agasoma yagamaze kati ayaze atasoma masters njagala genda kulenyolinga masters mu August yasoma masters yasaka ko mu August masters njagala soma masters mu August yona atandika era ngenda babize muko sobera ko yati tukulaba Nera Haji mujaba munonyawo nga ndi bize pakati masters gaba zintuba emyaka naye yongera era nsaba Allah akinyame yakinyangu kati wokutte toddayo mabega twatulya mune Haji shegenda maaso mwami gundi kwagoba sinabikula nnyo simu munnange ne bamukutte nakoowa nnyo kati abantu balowooza nti show ekukooya kwolwo mmaze omwezi mulamba n'ekitundu nga neebaka kitono polisi akeddewo ye mukutte ono seguna adayogerako eri bannamawulire bakadde baffe abaaliwo batugamba nti ne ku mulembe gwa Amini ebintu bino byaliwo era byakolebwanga tusaaliddwa nti nno naffe tujja kutandika okunyumiza abaana baffe nti ne ku mulembe gwaffe ate bivuzeemu okukolebwa of course nga tukaaba tujjukira abantu bonna ababonaabona mu mbeera efaanana bweti waliwo abatalabika Bakibalama Baddamulira n'abalala abaasooka okubulawo olw'ebyobufuzi baatugambanga nti olw'okuba baali bavubuka abalina amaanyi amangi abakozesa amaanyi amangi ag'ekifuba nti baakikola okubakkakkanya naye kati ne basajja bakulu abatakozesa maanyi naye nga bakozesa bwongo nakyo kizze kati tetuyinza kumanya oba ggwe oba nze ani addako kyamukisa mubi twandisabye abakulembera ensi eno batukolereyo ekikolwa kimu bwakiri ekyekisa ekyokuzzaawo enfuga y'amateeka ebyenjigiriza bwe bigootaana omuntu asobola okutunda ekibanja n'atwala omwana mu ssomero lyalowooza nti ddungi oluusi n'ebweru wa Uganda ebyobulamu bwe bigootaana bibadde bigootaana abantu betulwazizza ne tubatwala waakiri ebweru wa Uganda nga tutunze ku byaffe abo abasobodde okwesobola naye enfuga y'amateeka bwefa tewaliiwo gye muginoonyeza ennaku zino obulamu tusobola obunoonyeza India waakiri babbe ssente z'eddagala amasomero tusobola okuganoonyeza e Kenya n'awalala
wakiri babbe sente ezo batubbeko ebintu ebirala byonna naye tebatubbako bwenkanya na nfuga y'amateeka. Era omuganda wedda yagambanga nti Mugwanya bw'alifa buli alikwata ku munne alitamutte alitugamutuge. Mugwanya ng'omulamuzi wa Buganda omukulu ye yabeeranga akabonero k'obwenkanya mu nsi. Ng'omuntu yenna bw'aba ayina kye yeemulugunya ku munne agamba nti embuga z'amateeka zitutaawulule. Naye bwe kibeera nti n'okugula looya gufuuka musango eriyo yamuguze ne looya gwe baguze naye n'abanga azzizza omusango, ekiseera kijja kutuuka nga n'okusomesa omwana wa Besigye ng'oli musomesa nagwo musango. Ekiseera kijja kutuuka nga n'okujjanjaba Besigye ng'oli musawo nagwo musango. Ate n'ab'amakomera ekiseera kijja kutuuka nga n'okuggalira Besigye mu kkomera lye baakukwasa okukulembera nagwo musango. Bakubuuza lwaki Besigye gwe twakukwasa tannafa. N'olwekyo twesabire kubanga akaseera ko kazibu. Lukwago bamanyi waasula, bamanyi waakolera, basobola okumunoonya, basobola okumuwandiikira ebbaluwa ne bamuyita. Ekyokubiri, Lukwago ayina emmundu mmeka okubeera nti poliisi emukwata bulijjo tesobola kujja mukwata n'atwalibwa ku poliisi nga civilian. Tukaaba olwa Lukwago naye nga naffe tulina okwekaabira. Ate tekijja kukoma kuffa abali ebweru. Tuwulira abantu nga bajjeno birungi myezi 8 Alikasenyi baggalidde tebamutwalanga na mu kkooti wadde yaabwe y'amagye. Waliwo omusajja omulala wa poliisi bamuyita Mugabi, oyo naye baamuwamba myezi 6. Waliwo Karuhanga naye kansuubire nti waba alina omusango bamutwale mu kkooti. Waba alina omusango Twale mu kkooti. mune ati tuli ku show ekutte waggulu eri ku hype ekutte kikuba nga tonnaakujja tugenda okuwulira eddoboozi. Haji Kazibwe Kapo kwagala nnyo muganda wange eddoboozi lya Principal. Enduulu n'eryoka etta abantu ne bafa. Ate munzikiza. Ante enzikiza yaliraga nti ali mu kaseera ka kazigizigi. Bwe kyali mwamanyi nti nno tukikoze mu butanwa mbw amatala gavuddeko buvi. Wayogerera tewali amanyiwo katubeere ffe kabeeraani. Kyemwali mutegeeza ozannya audio ya Principal ng'amatanyaze gali kusitwali wokka. Wayogera tewali akola ki? Teri amanyi waali. Kati wekyo kya twolya ne mu Bible awo ne mpulira eddoboozi. Musa n'awulira eddoboozi naye nga tamulaba awulira ki? Teza Principal mukwano gwange. Abantu mikwano gyange nze nyina emikwano nafunye ne gye mbadde simanyi. Wafunye okusanyu ng'okyali Principal muto wange webale nnyo munnange, webale okundaga omukwano, webale okunsiima, webale nnyo webalire ddala. N'Obwakabaka bwa Buganda bwaweereza omubaka n'alinnya nanyaabira Manampalaka. Haji waliwo ne minisita bakumafuta Haji ne minisita wa Kabaka Mengera yaweereza minisita nga waliwo n'alinnya waliwo ne minisita. Maama wa Kabaka yajja ku kivu kya Kazibwe Kapo. Teza kivu kyange ekya 3 November Haji nkunoonyeeko mpe ku connections. Ojja kunnoonya. Fana Friends of Shalom. Egenda kumenya emiti. Olagudde akati olina amafuta Haji. Egenda kumenya emiti. Tugyetegekere. Tetupapa. Ate kuno njagala obatwaliyo ku bayimbi. Tuyafunayo ka bandi. Ngoma yaki wakoze? Haji wakoze. Kuleta abayimbi bakole mu kuli haso. Bakole kino ati waliwo DJ Pulo. Haji wakole ekintu. Twa streaminga show kuva nga nakatuuka. Paka yaggwa timuleka copyright naka. Live band. Haji abantu bakula kati ekateri mitwalo 3 bakyadira bakyakomentinga bakyayagala. Olya kwekolera abantu ekituvu abantu nababulyanga ne mbagamba nti emyaka gye maze mu ndongo njagala nkole ekintu ekijja mu kumanya kwange.
sagala nkola ate kifaanana ky'abantu bakatandika kakati ekyo kibayita concert abantu abasinga ogenda ogigenda ogamba yagitegedde eggulo ate nga amaze emyezi 6 agyogerako lwaki teweeteekateeka manya agiwalanga show myezi 2 gyokka ate ne tukola ekintu kyennyini nagamba nga agiri rehearsals okoleze za buli kanaku zaaki nga zisusse tezavuddemu ekituufu bane twanyumidde rehearsals nali njagala kukola kituufu kyekyakwesagisa sagala kutwala butwaze sente z'abantu abantu abasinga ajja alowooza ku kyakusolooza atambula agenda naye ng'abantu bali bo bakoledde kimu kapo aji ensonga ka video tukalabye nga King Sir agamba mwayogera naye puliya before the show ekyabawo ku show ya buli yannegayiridde nkwetondera nakulimbye nategedde bali mbagamba ngenda musabula bagenda kunnyima akazindaalo obwedda buli agamba mugamba nyinza nyo okuvumba kasolo iye okwogera kasolo sirina byakola nze kabaka saawe kabaka sokodemu wetondere abampoloosi nabo betondere abampoloosi nti bambi kasolo waali mutulekere bambi honorable tomulumba ntwali mukisa guno betondera nabalimbye nagenza okulaba nga ngenda basanyusa ate nimba omutima gwange gwenzirayo nagweka nengamba ndi musanga wawenfenja wenfenja nekituufu King Sir muto wange twayogera naye okuva mu rehearsals ku mukolo ogwo nnyinako omuntu gwe mutakwatagana naye tusaasire ng'abantu ensonga zammwe mwenna muli mikwano gyange tozireeta mu mukolo gwange era nankakasana naasijja kukola kinsonga kiba muwulidde ng'agamba nti kapo ne kwefu munsonyiwe mwali temujja kumpa kazindaalo nabalimba nali sirina mukisa muki mulala naye kati neetondera abantu twalize wamu bonna okuleeta abantu abatakwatagana ng'ate bombi mikwano gyange ku mukolo ogumu naye ngo abantu abatakwatagana babiri kubanga oli takwatagana naye ati nibaleeta ku mukolo ogumu nsonyiwe neneetondera mu muganda wange muto wange Honorable Kasolo nsonyiwa ku byatuuseewo tekyabadde kigenderere naye mmanyi nti emyaka gye mmaze naawe egiwera kumpi 20 omanye enneeyisa yange omanye endowooza yange ojja kuntegeera nsonyiwa ku byaguddewo kubanga Honorable Kasolo mulabidde emyaka egiwera 2 mukwano gwange kiŋŋamba kuva dda nga tuvudde mu byobufuzi nti tetuli bandowoozeemu King Sir mulabidde ebbanga mukwano gwange ate muyimbi munnange ate nanjiwirawo omubiri nabeerawo okuva mu rehearsals paka ekivulu ekyatuuse nambeererawo mu byonna naye neetondera abantu okuleeta abantu abatalina nkwatagana ku mukolo ogumu sama nti tenaabawo ekityo kuba muto wange Sir nayogera naye ne Honorable Kasolo lwaza asaba osonyiwe ku byatuuseewo tuyanyiza ndowooza kati your first statement yaffe tetugasukka wano kati kyenkulaga nti olaba eyo show ya Shalom 256 kati yawukana ku balala okola ekintu nga balekere kikusuubiramu n'oluwedde bakyewuunya baga gwe gusoose naye sho yali massive njagala oleeta mikwano gyo olese waikibenda naye nga ali kalive band akakuba omuntu akanyumirwe kwaba abaana balaba no live band bazimanyi okuziyimba ate bambanyi n'okuziyimba naye tebafuna budde bukola lihaso nibo omukozesa lihaso bakakola nga katuufu tofa ku bantu nti oleeta abayimbi bangi nnyo bagenda ba mikwano gya Shalom bajjenga kalive band omuntu awulyenga kyekyo yuli aji wali bize nga 29 kuno baawo aji nga 3 lunotinge sirina gye ndaga mpozi nga Mungu ankowodde ati kyakwetaaga ati Mungu ageranga bw'alabye naye bwe mba nga nkyaliwo omukolo ngenda gwenyigiramu nnyo anti nategedde abantu mikwano gyange kati buli ekigwa ku mukwano gwange nino kyenyigiramu tujja tusembera mpola kubanga banno bakwagala nawe baagale nalabye sibifo Saalongo ezina walirabye oba kati eyiwa ggwanga ki
Naji abantu bante gafananya against bifo gafananya magabachukuyu kasi bifo muchukuyu abantu bante ndakugonda chiwatu nekale jajjange yanvumanga ngangagwe munyamulanga tumanyi kuzina maganja ngese senga yabaddewo nanda bakonga ndabantwala ngabwe yakuteeka keriso ndoza mwami kwefulukuta yabibagamba agatone byokuzina byagazaje ne mwamaze chikoni muga kati ate yakolenzi tyatugamba tugenda kuzina Dr. Kwefu atenze yanga yali amayimu jagana nina yangamba bayina okuzina Dr. Kwefu ayina ekizibu nangamba ebisenso webiri yatugamba mujja kukola kantu munyumyemu awo era ffe kyetwajja mu bwongo bwaffe tukanze neyambalya kisaazi naye kahaga kanyumye kalike wawadde Zubeda webale nnyo obadde olina okwogerako Haji obadde olina okwogerako webale nnyo mwebale kahaga ng'akamwenyu so nakayo ne BBS yakazanya kamwenyu kali bwe moment obwabadde mu show kati Haji nga kyaki bu moment nga buyitirivu obulungi kati lwaki busiigira abantu ekifaananyi ekyaki mbu waliwo obuzibu ate era tewabadde buzibu omuwadde bwihaga tewabadde omutawaana n'ogumu ate navudde mu katale n'omuliraana nenzira eri Haji kiki muli Haji bambi mukyala Zubeda webale okubaawo bambi webale mukyala Zubeda webale kubaawo mukolo waguweseza ekitiibwa Haji abantu bakwagala abantu nga nalabye David Lutalo Katonda atuttemu omuntu bamune nayingira mu bantu n'abasinsira wali kasiku n'agaba $2 2 nga tagenderedde amalazi banaga mama mwadde 5 kumbe yadde mu $1 neza Uganda bamukubye nayo oluseke kasiku yadde $2 ebi yagenza agugumuka okuddeeka bakyali ati mukyaba lwate wangamba impola ajaluna nina alioka atutta oyo mukwano gwange nnyo yakumanyi yammanyi talinga Bebe Cool so mwami Bebe Cool anti yeerabira sikulimba benayimba emundu twaza kugombola yagenda ku radio bagiyita beat Bebe Cool yennyini yampita muvubuka kolo naga omuvubuka waliwo omuvubuka yayimbye emundu kugombola olimba luva wonna we luvudde naye lubunye eggwanga lino kati lwe luliko nga Bebe Cool yayogera ebintu ne bamugamba oyo goyogerako si muvubuka musajja mukulu n'agamba nti nze lwensoose omumutegeera kati ate yazzeemu n'antegeera buto tera tewayimbanga bivulu bino byakola nga toneka ekiwatule yerabira bwerabiza ate kati kyogamba yali akozeeko ne gundi nabana abayimbi ebebweru Abamerika tabamanyi muntu omutegeera tumala kukola naye naye nakyayogedde nemanyi obaka baffe bwatuuka bwe yasooka okulabira kajo akavujo ke twakola aka TikTok kuyo omulangira Nakibinge mbu yasooka okulabira nga akantu katambula awo nemanya obaka yabufuna mwami Bebe Cool yenze gwe wayogerako ku biiti omweyanjulira mu mwaka gwa 2017 neerekera okwerabiralabira naye kati kantegere wankutte bulungi aleme kuddamu kubuzaabuzibwa bwate yanyoye kati yantegedde bulungi kati yakutegedde amanyi kazibe kapo yaani yantegeera bulungi era genda ne ku mukutu gwa YouTube ennyimbo oziwulire bulungi zezikuva mu mutwe abenga azijjukira kati achi kati tamanyi kati sikyekyo ewe nzagirina banaza kujjako kantu simanyi baka bazeera wuwo Haji bandoza banoonya mwami Kwefu oli menta omanyi menta oli kakola ku NBS ate bali abali waggulu saagala kuli nabe bakuweereza kajjambo nga kaka bansonze baagala gwe yes bamanyi beko bamanyi abo bali atudde wali abana abalala oli mumanyi menta oli tuva n'emityana ffenna ate Beka wakasingo kati nitakyuka alinga zino ensolo enkambwe alinga kasuku maye kasuku talaba nnyonyi tagira ati alinga zino ensolo enkambwe tatunula waggulu naye gwe nasomako mu bitabo bwe kisolo kye bayita embizi kyekisinga okwerabira
Mbwe embizi bwebanga eyina ekijigoba wano bango mbuteyinza kutuuka wali ku kkubo tola nti tewawerawo kitundu kya mayiro nga teneerabira mbwera esobola okutuuka ku kkubo neesangawo mu mmondo neeyimirira oggulya ne bagikwata mbuye bayeerabidde nti bagigoba. Ajo ondeetedde obuzibu. Example olyetedde mu budde obukyamu abasala akantu bagenda salaako nga bagamba gundi yeerabira bagatte ku byoyogedde bano abaana ba TikTok. Wali tubadde ku kyabutalaba wewe twasoose omuntu eyeerabira nedda bano abaana ba TikTok babi baana mmwe temusala ekintu ekyo tugobireeta ezo siyenze mbadde nkuwa buwi nti embizi yeerabira ogigoba neetuuka wali nemaana ekomawo bwesangayo ekyokulya eyimirira kumbe ensolo ejja ekigigoba nti kinnayimirira yega akaneerireyo kantu owooza baana ba TikTok gweyagala obbigatta nedda siswa kikola ekyo naye temukikola siswa kikola ekyo ne abaana basale no mwami Bebe Cool muwe ekitiibwa nga mukulu munnange ate omusajja Bebe Cool akusinga ne ffena tuli bakulu era muwe ekitiibwa nga mukulu muki ne mugebuge kati yenze naye nga muwe ekitiibwa musajja wabuvunaanyizibwa muntu mukulu alina famire musajja mugagga nnyo very rich toyinza butamuwa kitiibwa okujja ng'oliko ekisa akuba anyiga muneko jja wange lwakunyiiga ate ne mwami Bebe Cool nze tanvumangako tasobola Bebe Cool tavuma tavuma musajja muwembe olaba bakayanye ne principal ebbanga lyonna naye alina waakoma era aba ku principal ne wabanga ate era tamuvuma bigambo tavuma personality kakati nze njanya omuntu bwe tuba tulina obutakkaanya sisobola kuvuma nawe tokola ki wabula tunnyonnyolegane yaji nga kizibu ekyo mu Uganda okunnyonnyolegana kya buntu buli omu alina bw'alaba ensonga kati abantu banenyeza nti olwokuba Bebe agamba nti abadde tamanyi kisoboka abantu bayombedde mu comment section kisoboka buli muntu kati kyogamba mwami Bebe Cool nze nyina jjajjange Fatuma Enganda amanyi Bebe tugendeyo amumanyi kati ogwo guba musango si musango jjajja Fatuma Enganda omukyala Sebina tasobola kumanya Bebe naye tekigaana kuba nti Bebe muyimbi wamaanyi tamanyi muzeyise batta teguba musango kati abantu abanyiize bambi omuntu obutamanya muntu ekikulu mwe mumanyi abetaaga okumanya tukumanyi abawagizi bange bakola ki bakumanyi ate mwami Bebe Cool sigana alina kusasula kivulu ayingire abantu bagamba wategeka ewantu nga watono abantu ababadde wabweru nga bakubisamu emirundi ebiri abali mu gwe twalayo omuyimbi omulala kifo weekiri nkubuukingire ddi nze addawo omulangira abadde ampadde mani yembigulira concert mani yembigulira mbe akuza kayimba kange tonnampya nga tuyimba tugende ku kiri 256 Salom wale ekya Friends of Shalom ekya mani nkireke twagize bamanyi tebaddanga ngulu kati bakoze eki katugenda batigeke oluyimba olina ebigulaani yabigula ki abafise ajo nanteekateeka ki bansonyiwe tujja kukola enteekateeka lwe tuliddamu kubanga nze nkugambe kati ffe tetumalaga nze ndi wa viewers situlimba ate enkya tukole luli waliwo omukyala kati nzirayo wa mukama wange David Lutalo ate atandika okunkozesa nze nkola mudaheyas tutandika lwakuna era tujjeyo mu byalo mbagwereki tumunja kutwalayo ko tukolemu akantu omanyi abantu balooza ntambula nammwe mu byalo wakapaga Salomo aluwa Kasuku aluwa tulabire Nalongo balooza olina akantu kaweta ku TikTok oli bwawandika mbu Shalom nga wali wani kaga wano ye mwami Salom bagala dikyusa kati ofooke mwami Salom wano mwami Salom tyaka nange nja kama ya akantu mwami Salom concert mwami Salom concert Nambi Mamuli Katumba ayimba bulungi naye kati eyo shoyo tugikole lihaso akantu kasuke tugenda bakulishiriza otyawo kagenda bakanja kantu strictly
tuteekewo abantu batuule set eyevewo eryeddewo kweva wa tukole Sunday Nation tukole kasuku live ye y'olwomukaaga toka abantu bonna tubibawe kuba kyekiba twatandise ddogira ndi mu kwogera twajja kakulishirizo kye kisasaawa abanze ekyanjo kyange kyenkola buli abantu abajja mulina okulya emmere tetufumba emmere yaffe aji mwatuwa emmere twalya ku mmeeza tetubanja ebintu twabikolanga omulama weeguli naye nze neebaza abantu n'okola show nga tonnafuna bakuvuma kubanga ekyo buli muntu akola show kirindanga mbaga abantu basinga kulonda anti abantu balonda nsobi ezabadde mu kivulu tebalonda birungi era nze mu bulamu bwange neegendereza nnyo omuntu nga mu byenkola ebirungi tabimpeereza bwe wafunayo omuntu anvumye n'akajja ku TikTok bwe nakola ebirungi byo tewabiraba lwaki ompeereza banvuma omwami oyo omulawo yambadde enkofiira nemba nebasankubira essimu baba wanvuma naye ebikuwaana byo tabiraba kati omanyi nti oyo mutaba mukwano gwo omuntu bw'atyo nkubulira omumanyanga nti tanjagala asanyuka nnyo era agenderera nnyo ebikuweebuula bwe bakozeeyo ekirungi nga kiwaana Salomu ekyo ako kakiripu takakuwa lwawuliddeyo Salomu alinga kino kurukuku jangu okime ebibyo kitegeeza musanyufu kubanga njagala bompeereza abampeebudde n'ebirungi bimpeereza neŋŋamba ono buli kaseera ampeereza si kwekubira naye bw'olaba akuweerezaako bye bakuvumye byokka aba musanyufu kati nze ondaba wano siyinza kuddira kiripu yonna ng'omuntu bamuvumye nengimuweereza ne bw'oba oyagala otya tekisoboka ate kati ngimuweerezaako naye aba yagirabye abaana bazitwala n'okutanga sisobola gimuwa sisobola kya butegeevu oli bamuweebuula nga nze nkwata nga nkuweereza ate ng'oli muntu wange kati nkuweereza yaki ne be tunyumya sinza kinyumyako okujja nga gwe kitandise n'ogamba waayo bundi oyo yampisizaamu eggaali n'ajja bwaniwa ne tukisalira amagezi oba ne nkugamba nti naye gwe musobya gwe wamutandika oba kiki oba mukyamuleke nesinza keera kumakya banne nebaza Muzeeyi Magala walinza okuzzaayo emundu naliwo okupaako gwe mmemme kupaka bakubalimba lw'eggwanga nga wenebe mmemme kumwabireeta n'abantu babiwa attention bibamwengu baali bakooye nenga Muzeeyi Magala yajja soya wanvuwamu bayimbi baali ebikolebwa byali bingi ate nga twagitandika maniya wanvuwamu era yesondooze eyatuuse ng'eri teri mu kisaawe netuuka esaamusamu n'ekirungu abantu bakyagituddemu nze ngenda nnyo ku Serena ssaawa 5 baba batandise okugenda nali mbuuza Ntambi nga mugamba tuli mu Kampala tuli mu wakusona ngamba lwati ne mugamba ebivulu byembaamu eno ebisinga bikoma saa 6 naye aje ekivu kyo kyatambula paka saa 7 kitundu nga kikyaliko ekyo kikola eno yokka mu Wakiso nyera poliisi yali etutawaanya emmanju nga yeetala bulalawo mwami Kayemba mwebaza akulira ebikwekweto mu kitundu kino ekyaffe gye twakoze yatukutte bulungi era si nsaba Katonda kwegaba mukuze omuntu omulala nga yakulidde ebikwekweto awo ku ngeri abantu gye bali batandise okujjamu ebyo yali nzo bakuba muti ya gas ne yakutte bulungi abantu mu nkwata ey'ekigunjufu ne wabula walumizibwa bambi mwami Kiwewa yali ayita ku mulyango essimu ye baagibba mwami Ssemakula bamusokoolamu $2,000,000 kugamba banna simanyi lwaki ababbi buli wabeera abantu bagoberera mwami Ssemakula musajja tali mugagga nga gwe bw'otambulayo kona 2 kali wadde olya Kizito ye gwe tewalinamu 2 go kalinga naye bw'obeeramu n'2 naye bwe yagamba nti bampeyoko obusente buno ŋŋendeko nawo mu bantu bange ku Kivulu najja n'abanzigala kitambulirawo eggaali naye kazaagi nkyetaaga omuntu okungubako nga namukobeeka kuba eŋŋuumi bw'otya
nasoba amajama lwanyi bakubine bya America byatidde Iran ne kakkana nange na America banga abakambo yaji olajja kubuza aji wa people power n'abantu abajja abantu bonna bajja liganje so ya political difference ngaza aji okyeki kuyambye okubanga okikulu otya manyi wenkolera ebyobufuzi ne wenkolera omulimu gwange sibigatta bembeera wano ngoze kumbuza ku politics nga tuli mu kampu era munnyonnyola bulungi ne side yange gyengwako bagimanyi nti ndi opposition ne bwe mbeera ku stage mmanya nti abantu abaza okunda abangeri zanjawulo buli omu alina bwakkiriza buli omu alina kyakkirizamu yenze nga kyawagira ne mbakwata buki bulungi obutamukosa ate nikyovula nga banjagala nti nemba nyina obutakkanya naawe sikuvuma wabula nkunnyonnyola nze nga bwe ndowooza ate nawe nempa endowooza y'ekitiibwa nenjiwuliriza kitegedde bulungi kati buli okwata politics n'omuyingiza omulimu ewali obuzibu okwata politics n'omuyingiza omulimu era ne boolaba abayimbi abakyayibwa nga bawagira NRM kudda nga Kadaala n'ovuma abantu b'opposition kati nja kubuuza ani avuma Lagadi towali mbona abayimbi ani yasooka Lagadi mu kubeera NRM lwaki ye tebamuvuma kubanga bakimanyi wali owulidde ng'alinayo munnabyabufuzi gw'alumba oba ng'ayimba n'ateekamu ekiraga nti wa kibiina kino amanyi business this is business bakubako emabega obucupa nga bakuba abantu obucupa mu byobufuzi walako nga bakuba Lagadi obucupa kubanga ye bwajja okuyimba amanye eno ndi ku business bwadde eno n'agenda mu byobufuzi byenalemu n'agenda eyo ne babyogerera eyo kakati na bino nze mmanyi ndi musajja akkiririza mu nkyukakyuka nti mmanyi nti ensi eyagala enkyukakyuka ne bwe ngenda ku mulimu gwange ngubeeramu nga manyi nti abantu abatudde wano bibiina bingi wankubadde ekibiina kyange oba oppositioning benzikiza nabo mu nkyukakyuka ate bo bampagira nnyo mu bungi olina amanya nti oyo waffe naye n'owa NRM asobola okujja mu kivulu wankubadde tayogedde naye nga amanyi nti oyo embeera ze endala sijja kusangayo so kugifuula kadaala ka byabufuzi naye abantu bakola so nga NRM nakafuula kadaala ka byabufuzi n'ayita n'abantu ne batandika okwogera ku stage ne bawo gundi oye kino oye wabirabaye ninga nalina abantu ab'ekitiibwa bahonorable ne buli omu ne mwanjula bwanjuzi waake naffe aba PFF twaliyo ne buli omu n'omwanjula waatudde okusinga okuddira okubaleeta ku stage boogere abantu abali eri buli omu alina kyakkiriza okukakana abali eno alina omuzindalo n'ali eri bawanyisiganya ebigambo okukakana genda kati tekikola mawulire si kirungi over the weekend era for clarity waliwo ebibungeesebwa agambo aji kaziwe kapo yafuna obukadde 10 okuvaawa eggulu gwe mwabuwa yenna mu mukwate bw'obanga waliyo eyawa omuntu obukadde 10 abundeetera mukwate bunnambiro kuba sikiwulirangako sikimanyiiko bamukwate bamusibe abukomyewo nange bwe mba nze nabukufuna mu nkwate mbukomyewo bwe mbanga nabufuna nange bankwate mbuzzeeyo n'oyo gwe bwabuwa mu bukwate atubuulire yabuwaani kati yajja nnumirize nti nabukuwa nange mu nkwate propaganda mungi bwebusibu eyaweebwa obukadde 10 nga bwavaawo genosale olina gwe wawa ssente ezo miliyoni 10 ndi akulimbye nti zange mukwate yakubba anti gwe anyumiza story y'omusajja abeera ye Makingi ye oba n'omuyimbi gw'oyagala abaawo ne kopi ye kansoyiga si gwe anyumiza kansoyiga
kubanga eyo kyolaba kye babadde batambuza kisobola obanga propaganda babikola kubanga omuntu bakwatya ssente ne batakuyadde kasimu omuntu najja nakugabugamba nti gundi mumpeereyo ssente nawe nozikuba nogamba zizino zimutwalye yadde akasimu yadde obukakafu obulaga nti nazifunye oyo propaganda naye abantu bwe batyo twabategeera buli muntu yenna we balaba amawulire bagaagala naye waggwawo ne wakyali abantu bataddiikako adiisi nga bo babavaako ng'oli nabayogera ekintu ani akyogedde manyi munsi ekyalo kyabangako omuntu nga ne bwabika bagamba sookoleke tonzija ku lubimbi lwange bw'aba oyo abise lindamu bamala kulaba mulala kanano mu Uganda tulinawo abantu nga ne bwabika lindako ani akyogedde mbogondi kati abantu bati olumu baliyogera ekituufu nga bya ddala manyi wali abagamba Kavuyayima n'agamba nti balembogo yamusse nti bwatyo zinyola kakati yeekangabiriza kati n'abantu betajjako hadithi waneeno nga waba ayogedde ekintu bagamba oyo naye ate n'ekyo abantu bayige social media eno yali yakatuuka mu ggwanga lyaffe lino okusaaba enzigo abantu bangi waliwo kiwa simanyi ati bakyakunoonya tofa tewali alina kukwata kyekigamba maaso Dr. Kwefu kyekigamba maaso antu nga bangi wano bantu bakwefu ndisemu ebintu byange mu motoka ye amala okudukako wali Kavule wonoomalira nga Kavule waliwo kyate kati ngondekedde obuvunaanyizibwa bunene kyekiri Kavule ate oyo kwefu simajja kwesimbawo bila simanyi temanya jje naye ni muluka yagisi batutte mutwala agenda Kavule ate waliyo ekiriyo aji tugamba abantu abasinga amawulire gaba malungi nga tegali ku bbo oba gaba matuufu nga tegali ku bbo kankuteekwa aji mabegani ojiganya ntubya NRM ne online bye batuyita ebyo ne bya NRM nakasero bino byenagamba temunteeka ekipande abasajja bakolanga vidiyo nga bakasaba nze bampa miliyoni ebi mulala n'agamba 5 entuufu wafuna mmeka safuna kwadde miliyoni wadde 2 baali baagala mukutu gwa Shalom Kaweesi gugwe anyo kye baali baagala mbawe YouTube nabano abakuba chemical ate mwegendereze chemical eyo mu byobufuzi ebampange nubalu baba kiruse kati nze waliwo oyo bamuyita Lord Bitten muganda wange namulabeko ku TV mungaganda yes muganda mukulu wange nga bagamba nti Federation yanguzeeko zitebo Federation ya Eddie Kenzo mwami Eddie Kenzo nabo bobo oyina gwe wawadde ssente mugamba azikuddize teyazimpadde naye mukwate oyo naye mubbi batandikire ku Lord Bitten oba gwe watumye yazibbye ebitebo zonna tewazaba ezaali awo waliwo etaaliko kataaga akwaliko taaga Sham 256 kasukulayo ate mwatuuza bulungi nga twerinanyiganye bagamba ab'akantu wamu tugeye bulungi ab'ebyobufuzi wali buli kimu nga tumanyi nti bano batuula wano emboozi yaabwe kubanga bwe mubeera nga muli b'akantu mulina emboozi yammwe bwetambula kibi nnyo okutuuza eri mwami Kasuku eri olagirize kakati bikulema bonyumirwa naye bwogira nga ensingo okyuka oddala n'omugabo wali olabyewo kati Lord Bitten simanyi gye wajje kya Federation nti yangulako emmeeza ezo nazo ndowooza gwe wazibba bakukwate mwami Kenzo oyo mukwate ne mwami ne Genosale gwe wawadde miliyoni zo 10 mukwate kati ze saasaba kati omuntu ayinza okulowooleza kyotaasaba nga bangi nnyo wano abantu basaba sente bazibamma ate muziwaata atasabye baika bajja sponsoringa Sham 256 tuli musaame kaba nani aje ali busy sawa yakawera ngazi kubidde zikwa nayo aje mulaba ali busy ayino kwasaganya na wali kusinga nazze kwebaza abantu lero kye twese kyokka ibadde show ya kwebaza abantu bonna tukwetaaze mu wiiki nga ku Friday nga lwe kigenda mu maaso tujja kunoonya nga lwe kigenda mu maaso naye leero wendi siina mutawaana kubadde kwebaza bane mwebale nnyo waliwo mukyapa saagala mugamba
nga nanjagala ebe surprise sister wange yava bwe nga azze kulaba yagula n'emmeeza bwati twayita muggwe kati mugamba munnangoze naye ffe tugambaawo baffe twasobola ku Star Times ebya bank bet wandisoose osaba 12 asayi mube ng'okoze eki ng'otuuse n'awaliza empaka yajja ssaawa 4 nga talina waayingirira kati emmeeza yatuulako abalala baagituulako abajja sente z'omwazi wange twagigula emmeeza waliwo sente zewampa twagula emmeeza yampa sente ziri zewangamba nti zewangamba bamuyitani oyo wante yalinya nanyonyi ng'ekimulese mugala akulaba ng'ombuulirira zezo sente zewampa n'ogamba naye tajja kujja ali bweru yajja kati ngagala kulaba endongo yagirabira ku live mbonguluminze nnyo ngeri gy'onkuttemu oba aji nali nalemu abantu mwami Salomo oteredde alina mwami Kasuka oyo mwebaze aji musiiga ekifaananyi ekyo mwe mukisiiga mu bantu wajja oli muzibu nnyo nga buli muntu omwambala mwambala nga bukanzu ne kati obikkako ebize bituutiira kati eno financial ya aji ngenda bba muzibu sikyawa abantu budde kola bintu ate si buli lutalo nti balulwana era olaba na bino eby'emiliyoni 10 gwe yagadde obinjogezaako n'abadde siyana bikonako si buli kintu ndi bakyogerako si buli kintu manye aje otwayo ku ssaawa ntukukola mpolapolo si buli kintu nti bakyogerako si buli kintu ne bakyanukula si buli lutalo nti balulwana zimozereka osobola okutuuka ku lutalo olutuufu nga wakoowa ate ng'olwetaaga olutalo olutuufu olujja ng'olina okuyimukiramu nga bagenze bakoonakona obuntu nga muno mwonna olina endobo wazifunira mu mupiira gw'okukasaweko kataka ku fulendiri otuuse bakwetaagira ddala walwala kati obutalotalo obumu tubuleke tetugenda sukkangako olwaleero twebaza mwenna abazze mwebale kwagala agikapo mwebale kwagala mizikwaji kapo buli yenna yakwe nekisoboka okubanga show eba success leero twali tuzze kwebaza nina tubawadde content mufunye tubabuulidde n'ekisinga obukulu si buli lutalo nti balulwana si buli muntu nti bamwanukula mubeere bulungi mweraba